okubala abantu omukulu agenda kwechezaawo aliyo ku Mahanda Road ensonga gye twayongeddeko mu ntambuza y'ebyobulamu ddala kyekivirako bannayuganda ekyo mu kibuga n'endaba emiti kyekivirako bannayuganda okubeera stressed at work. Tulina ensonga ze twayogeddeko naye katwogere n'abantu tulabe. Sulaiman webale nnyo Hafi ne muganda wange Simon, nze Sulaiman Sebugwawo era nga akadde kano nkweza butereevu nga nsinzira wano ku Mahanda Road. Ebiseera ebisinga bannaffe gye tukolera, bannaffe abali mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga bafuna ebizibu ku mirimu gye bakolera oba oluusi ne balemerwa okufuna obudde obuwummula, abangi ne bavaawo nga balina n'ebizibu oba oluusi ebyekuusa ku mutwe kyewandise mental health. Kati nno olunaku olwaleero ndi n'omwami Kevin Kasoma, he is a mental health advocate. So okuba nga tuwayamu tumanye ebizibu bino biva ku ki ate ki ekiteekeddwa okukolerwa. Akusooka abuuza ku mulabi wa BBS. Balabi abatulaba makyaga leero mwasuze mutya, amanya gange nze Kevin Kasoma era nga ndi musanyufu nnyo okubeera nammwe leero ku makya butereevu ku BBS Telefina. Ekizibu kya mental health ne stress abantu zibafunira ku mirimu zibaviiriddeko okufuna ebizibu bingi, abangi ne beekyawa wamu ne basuula emirimu n'ebizibu ebirala. Ekintu kino kiva ku ki? Well, mental health, fenga ba mental health advocate twagala nnyo kitunulira nga kizibu. Weewaawo we recognize nti it's a challenge kyewandivunudde mu Luganda nti kizibu, but tukkiriza nti buli omu wali mu capacity ye, we all face different mental health challenges wano na wali. Ekiviirako ddala abantu okutuuka nti batuuka n'okwekyawa ku mirimu ne bavaawo ne bagenda nti ensonga za mental health naddala wano e Uganda mu workspaces ze tukoleramu si ensonga eri awo gye batwala ng'okuba enkulu nnyo. Okuwa example nti tosobola keera ku makya ga leero n'ogamba nti ogenze wa HRO n'omugamba enkya sigenda kukola because I don't feel psychologically okay. Bajja lowooza toyagala kukola. If you do it maybe twice a month, bajja tandika ojja kulaba reports kati ezigenda mu maaso nti oyo kimu bibiri nti yeetawulira bulungi yeebulankanya, which is very very wrong and it has gone on or creating a stigma naddala wekituuka mu conversation za mental health nti wovayo n'okyogerako waliwo abakulaba obubi, waliwo abakulaba ng'omulalu, naye ng'ate bwe tuba nga bagamba nti buli ayogera ku nsonga ya mental health mulalu, awo kitegeeza nti Abannayuganda obukadde 4 balalu. Okitegeera kubanga okusinziira ku bibalo ebyafulumizibwa omwaka oguwedde ebya Uganda Counseling Association bagamba nti Abannayuganda obukadde 4 they have different mental health disorders. Bobalabalamu ne population gye tuyina obanga agambye nti abantu nga 40% of Ugandans balalu. So there's just a lack of sensitization and awareness when it comes to ensonga ezikwatagana ne mental health naddala mu workspaces kati ngo creating a conducive environments for people mu workspaces ezenjawulo okwogera ku bintu bye bayitamu, teekawo programs, work with mental health organizations. Ojalaba nga ensonga tugenda tugirinnya ku mutwe mpola. Ebiseera ebisinga bye twogera ku kizibu tuba tutunuulira solution oba kyekiyinza okukijjawo ekyokuddibwamu. Nze no ku mirimu eyo gye nkolera wemba nina ebinsumbwa njagala nnyo okulina na Simon atera okubeera n'olwali luno terujjawo bizibu ebyo. Well, olwali olwo lutwandiyisenga coping mechanism nti kikubulankanya okujja ku nsonga entuufu eriwo nti nga woolaba nti abantu abamu basalawo maybe ne banywa omwenge nti waliwo abanywa okunyumirwa then waliwo abanywa okugezaako okwerabira ebizibu byabwe. So okukyeza mu luzungu ebeera nga coping mechanism nti obanga agezaako okwetooloola naye ng'ensonga entuufu wandibanga ogimanyi oba wandibanga togimanyi oba nekyo ekiboozibozi in most cases kyohavinga ne Simon nga wandibadde okihavinga ne mental health profession. Kuba mental health profession yasobola okukuyambako okutegeera nti okay, Sebugwawo ndowooza kati twetaaga okwongera oyogere n'omuntu ono n'ono. Lwakuba ate bwe kituuka kuwa mental health professionals eyo process kye twandiyise therapy naye waliwo stigma ne misinformation around that nti abantu abasinga balowooza nti wootuukira ogenda ewa therapist ng'oli bubi nnyo ng'osaze ng'okanyuga mayinja naye nga si bwe kiri. I would actually advise anyone out there bw'oba ng'owulira nti there are some emotions you cannot really get through oba waliwo embeera gy'otategeera oba owulira oyagala kwogera na muntu mu kifo kye wandigenze n'oyogeramu ne Simon kyaliiwo atagenda kuyamba nnyo kiri awo rather okuyamba just ogezaako okwerabira kikyennyini ekigenda mu kaseera ako
walk up to any mental health facility butabika eri fully open bayina the free side and also the side woba oyina akasente ko oyogere n'omuntu ali professional agenda okuyamba to process these emotions, because that is basically what therapy is, helping you process those unprocessed emotions. Otasobola kutegeera kale gwe ng'omuntu omanyi that situation wogamba setegeera, you know, your work levels have gone low, and workplaces wezi implementing ebintu nga bino byetusiba twogerako oyinza okwegala nga ne productivity erinnya ngegenze wakko. Ekyo kintu njagala twogere when we talk about solutions of mental health n'ebizibu n'ebigirako, what should our bosses do at our places? Well, the first thing that our bosses should do is first of all acknowledging that mental health is a real issue. That is the first step, because if you don't acknowledge that, that means all the initiatives that you're going to put in place bibera byakwebuzabuza gezaako bagambye but ekyo kasitosoka n'okitegeera, then seek out for partnerships and collaborations with mental health organizations, because bano abantu babeera ne bane ba professional ate babasobola okuteekawo programu nga bajja eri mmwe wemukolera ne bafunayo banga weekend nga kooti eweddeko ne mutuula wansi n'abakozi bammwe, that's working staff ne non-working staff, ne muwayaamu ku nsonga zino. Naye ate ensobi gye tusinga okukola nti when we talk about these solutions, in most cases tutunuidde formal sector, abakolera mu office, abakolera mu bifo oli wasobola otambula najja n'agamba tukolera wano. There is also mental health people face in the informal sector, abayiribi b'okumutaasa ogenda bajjawo nenga nabo they also face out their different mental health challenges. So it goes just even beyond our bosses, wabula ate nekigenda n'eri abo abatukulembera mu bitundu byaffe ebyenjawulo. Tukize ku muntu sekinnoomu oba oliawo nga talina mukama we nga yeye bosi we, yeye mama, yeye taata akera nagane yeeyiribira. Omuntu ng'ono oba oluusi nga talina na busobozi kugamba nti kangende ndawo omusaba butabika, kubanga butabika kkirizaagaana abasinga oyogera ku butabika balowooza oli mutabufu wa mutwe. Omuntu sekinnoomu ono yandikoza atya okwekumakuma okulaba nga yezza mu mbeera? So omuntu sekinnoomu advantage gye tulina mu kaseera kano ke tulimu mu eno century gye tulimu nti internet weeri, internet ya buliwo, era nkiwa buli muntu oba wandyegadde okwaccessinga internet you can do so. So omuntu sekinnoomu waayo obudde okugezaako okutegeera kikyennyini mental health kikyeri, kubanga ebiseera ebisinga mental health, our perception of mental health is from what other people have talked about, what so and so is saying, and we recognize it ogende butabika, of course waliwo stigma around that, but omuntu sekinnoomu bw'oweeyongera okwennyika mu kumanya ki mental health kyennyini kyeri, kijja kuyambako nnyo n'okwewala ebintu ebisobola okukanyuga mu state embi. Ekyokubiri, omuntu sekinnoomu kyosobola okukola okulaba nti obulamu bw'obwongo bwo buli mu layini etali mbi nnyo, kwe kulaba nti when you find mental health conversations oba spaces when they're talking about mental health, you know, challenges or people are sharing experiences, beerawo ne wotayogera but just beerawo to process, to consume, to hear other people's say on these different things, kubanga kyetuba tumanyi nti ekizibu maybe kyoyitamu oba kyonna kyonna kyogezaako okulwanyisa toli wekka, era nti ffe ng'aba mental health advocate oba people in the mental health space we believe that it is okay not to be okay. Ekizibu ekikyasinze okubeera ku mental challenge ku mental health nti kijja nga tomanyi kikikuluma. Sayima bayinza omukyawa alavu n'emuluma n'agita mental health problem. Omanyi otya oba omuntu oyinza kutegeerera ku ky'omuntu ono nti ambutufu kati yeetaaga buyambi? Well, not to be technical in a way, but just okukinyonnyola mu ngeri eri nti buli omu asobola okitegeera. Waliwo ebintu etuyitamu nga tukula ezo ezibeera, those be different traumas really, okitegeera. So it could be childhood, it could be with your family. Kati these traumas in most cases tuzifuna ne zitutuulamu n'okula nga mweri naye ng'ekutudde mu butuuzi. Kati then triggers awo ne zijja nti Kevin bakukyaye naye okukyawa okwo kukujjukiza ki nti wali omuto si gwe bali basinga okwagala ennyo nga buli omu akwesamba n'otandika okulowooza ebingi okukakkana nga stress etandika okulinnya, which of course stress is not normal. Stress is
a mental health psychological disorder as well. Okitegeera nti kati stress weerinnya wota solving ekyo ogenda kwekanga worst case scenario into maybe another relationship with someone gwe kenyini tonaba kuhealinga no and you just maybe spoil it for the other person as well. Kati in most cases kati wotuka ku point ngeyo awo kyekiri kyekugambye funa goyogera naye before nga tonnaba kwokya. Kale, as we are winding up, katono nnyo, do you know any platforms you could recommend for these people abalina obuzibu nga buno baba ndiagadde looking out for help? Yes, definitely. So there are different platforms and avenues abantu ze basobola reaching out to. For instance, oba in social media, that is Twitter, Instagram, TikTok, waliwo ekitongole kyaffe bakiyita the Serene Mind. We are an online based mental health platform that connects the muntu wa wansi to mental health professionals. Then waliwo partner waffe babayita Safe Places Uganda. They are mental health rehabilitation center basangwe wali Kyambogo. Yeah, then definitely Butabika Hospital. I really recommend Butabika Hospital. Besides the stereotyping and stigma that's around Butabika, it's a very helpful institution out there. Eranga abasawo bonna bonna bakola mbine ebifo ebyenjawulo. We appreciate the good work they are doing. Kale, thank you so much. It was nice having you. Thank you so much as well. BBS Telefina ko Charlie nze Sulaiman Sabugwawo eyo yembeera atobolya ogw'omuntu sekinomu gyinza okubanga otuukirako okusobola okulabanga weyambawo kwejja mu mbeera emu eyinza okubanga ekunyigiriza kkirizagaana ebiseera ebisinga ffenna tunyigirizibwa naye buli w'osirika kikulya wekka naye ate singa ofuna munno oyo goyinza okwesiga n'oyogera naye oba olyawo osobola okufuna okuyambibwa. Simon Hafi Sabugwawo nkoze ne Robert Kalemera tukomye wano olunaku olwaleero. Kale tweyanzeege ebyo nno bwe bityo bwe biri. Weezuule owulira otya tunoonye obuyambi ng'obudde bukyali kitandikira ku ggwe ng'omuntu. Okay, kale.